Ssaabasajja Kabaka, Fava Winterline Primary School Chebando Gayaza Road, tukwagaliza amatikira amalungi era tusaba Ayi Mukama Katonda ayongere okukuuma. Wangala Ayi Ssaabasajja Kabaka, wangala nnyaffe Buganda.
الصلاة حي على الصلاة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس من دياجير الجهل إلى محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. amatenda bulungi tugatenda ne Katonda Allah awaniridde entunnunsi zaffe n'atutuusa olwaleero nga tuli abalamu abassaate era abakutegeera. Tumusaba okusiima ku kusaasira emengera n'emirembe ku Baka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yamutuma gye tuli nga kyakusaasira nga yenna ayagala emirembe kuno ku nsi kwe tuwangaalira ne gye tulaga ateekeddwa kuyita mu buufu mwe yayita. Tuli wano olwaleero mu Jumaa yaffe mu kifo kino ekya Winterland ekirimu abayizi, ekirimu abazadde, ekirimu bannaddiini, ekirimu abasomesa n'abakulembeze. Bwe tuba nga tuli mu jjuma eno, ntakasa buli omu tunaagenda ogivaamu nga fooko ye gye yakozesezza emuyambye okufuna ekyo kye yandyagadde okufuna. Mu kubanga tuli wano, Katonda waffe omulungi yatutegekera ensi eno buli kimu n'akiteekamu. Talina kyataatuwa bw'ogaana n'ogaa kino sijja kukifuna, kino kankifune. Bwe guba nno nga buli bwe gutyo, mbasaba mu nsi muno bwe tuli buli omu aggyemu ekyo kyanaatuuka nakyo ewa Katonda we nga ddala tekijja kubaako bibuuzo bingi ate bigenda kumufunaanisa. Abayizi baffe abalungi, mwebale kubeera bayizi balungi. Tejajja ku ssomero n'abanga muyizi mubi. Omubi teyazze. Bwe bamuba muzze wano okusoma, mwebalire ddala, mwebale nnyo, musigale nga mukyakola bwe mutyo ebbanga lyonna. Eddiini yaffe eno gye tugoberera ebakubiriza okubeera abagonvu, abeeyisa obulungi eri mami ne ddati. Mutambule nabo nga bwe bateekeddwa okutambulwa nabo. Kimanye nti muzadde, tambula naye ng'omuzadde. Kimanye nti mugunjuzi bw'aba akugambye nti kola bw'oti togaana, kola olwo aba avunjula. Era abaajeema munnange tebaabaleeta wano kusoma tebaliiwo. Bwe boddayo ey'ewaka tolabayo munno atasoma, ali ku kyalo akima mazzi, ali ku kyalo ayenga nfuufu, mwamuleseeyo ng'akuba dduulu. N'olwekyo pointi yange esooka eri abayizi, mubeere bantu balungi eri abazadde. Bajja kusigala nga babasomesa paka lwe munaatuuka neeno waggulu ffe gye tuli. Pointi namba 2, abayizi. Omuyizi omulungi amanya Katonda. Buli lw'omanya Katonda toyinza butafukabirawo n'omusaba by'oyagala. Katonda omusabe, ajja kuwa by'oyagala. Katonda omugambe nti sirina kino, sirina kino, sirina kino. Naye mu bisinga okuba ebikulu byenjagala ennyo ogambe Katonda, mugambe asaasire mami ne ddadi. Musabe awe mami ssente, awe ddadi ssente basobole okubaweerera, asobole okugulira yunifoomu, asobole okusasulira fiizi, obenga abayizi ab'obuvunaanyizibwa. Ojja kuba okoze omulimu mulungi. Otuulanga wansi ng'omuyizi omulungi, n'osabira maama, n'osabira taata gye yagenze n'afuna, naawe n'obeera bulungi.
abayizi tubeere balungi, tweyise bulungi eri abasomesa. Basomesa abo bwe mulaba bazadde baffe wano ku ssomero, bwe tuddayo eri babeera maama na taata be bazadde. Bwe tujja wano bw'oba wakubye engolo ng'odduka ng'ogamba ticca gundi, bw'oba wakusunye ng'odduka ng'ogamba ticca gundi, bw'oba watutta akakalaamuko odduka ng'ogamba ticca gundi. Ye muzadde waffe wano ku ssomero. Tujja wano kutuyigiriza, n'olwekyo tofuuka muyizi mubi kuvuma, tofuuka muyizi mubi kuziimula musomesa, tofuuka muyizi mubi kukola bitajjansa bigenda kukuvumaganyisa batuuke n'okugoba mu ssomero ate bikuvumaganyise ne bazadde b'abalungi abaakuleeta wano nga bantu babuuza ono mwana waani. Naye omwana omulungi abeera mugonvu eri abasomesa, bwe bamusomesa awuliriza, bwe bamugamba akola, bwe bamugaana aleka. Pointi yange ey'okuna, mubeere abantu era abatya Katonda mu basomesa bammwe. Tutya otuulanga wansi omusomesa wo n'omusabirako n'ogamba Katonda ticca gundi ono musaasire asobole okuva ewaka ajje wano atusomese, bwe bayita omuyizi omulungi. Mu bigambo ebyo nga bw'omusaba teweerabira, oyinza okuba nga byakusomesa olaba tobitegeera, tomukyawa, wabula saba busabi Katonda asaasire ticca gundi, asaasire madamu gundi, byakusomesa obitegeere. Ojja genda okuvaawo ng'oli muyizi bulungi, ng'osikowalinze bulungi, ng'otambudde bulungi. Era onaagenda okuva ku Winterland okugenda mu masomero amalala nga bonna babuuza bubuuza nti ono leero yavaawa. Tubeere abayizi abalungi. Katonda ajja kutuwa, ajja kutusaasira era ajja tuteeka mu nsi muno nga tuli mu mirembe. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bi. Etukubiriza kye bayita ar-rifqa, obukwatampola. Obukwatampola kikulu, nkakasa kikwatako gwe ng'omuzadde, kikwatako gwe ng'omuyizi, kikwata ku musomesa, kikwata ku head teacher eri baatwala, kikwata ku mmwe bannaddiini abali wano eri families zammwe, kikwata ku bannaddiini abali wano eri bemutwala ku kitundu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ebigambo nga maama waffe Aisha yabitunyumiza. Yagamba nti yawulira bbaawe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'agamba nti inna Allaha ta'ala rafiqun, Allah waffe omulungi mukwatampola. Katonda waffe mukwatampola. Yabaffe abakutaba mukwatampola, olowooza ku byozza okola ebinene wandibadde okyali ku nsi kuno, naye akutunuulira n'akulaba n'okola kino n'okola kiri. Bwe baba bayizi abo olina gye ekkalaamu ya munne mu seeti n'agitwala n'ateeka mu bokisi ye, bwe batyo. Kati inna Allaha ta'ala rafiqun, Katonda waffe omulungi mukwatampola. Era eno ensi yonna nga bw'ogiraba munnange ewangaalira ku bukwatampola. Kyova olaba bwe yali ayongerako Nabbi yagamba nti yuhibbu rifqa, ayagala nnyo obukwatampola. Olw'okuba naye mukwatampola, ffe wano ng'abantu tumanyi okulagira abantu okukola nga ye tajja kukola. Awoza kola nga bwe ŋŋambye, tokola nga bwe nkola. Si ye Katonda waffe, ye yatutonda. Bwe tujjako ekifaananyi ekyawaggulu ekisinga ebifaananyi byonna, rafiqun, mukwatampola. Omusomesa ali wano, bw'oba oyagala abayizi bano babeere abakwatampola, please sooka obeere mukwatampola gye bali. Bajja kuyigira ku ticca gundi babeere. Kulembeza ali wano, bw'oba oyagala bootwale babeere bakwatampola eri bannaabwe, please sooka gwenga imaamu, gwenga Ssaabadyenkoni, gwenga bishop, gwenga head teacher, gwenga director, sooka obeere mukwatampola eri boyagala babeere abakwatampola. Bw'atyo Katonda waffe bwe yakidisayininga n'agamba nti yuhibbu rifqa, ayagala nnyo okukwatampola. N'olwekyo yu'ti ala rifqi, awa
eri oyo abakoze obukwatampola ma la yu'ti ala al-unfi, eri oyo abakwasiza ebintu n'ekkabyo, alina n'empeera gy'awa akoze obukwatampola. Kati bw'okola obukwatampola kyakuwa takipimye era tatubuulidde nti kyenkana bwe kiti, wabula agambye nti kyakuwa kiba kinene kya waggulu, kisinga eyoyo gwe baba bawadde abakwasizza ebintu n'ekkabyo, ng'abikwasizza n'amaanyi, ng'abikwasizza n'embeera etali ntuufu, ng'abikutte mu mbeera etali ya bukwatampola. N'agamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ma la yu'ti ala siwaahu, ate era bw'amaliriza naawe empeera era oyo omukwatampola gy'atawa muntu mulala yenna. N'olwekyo ffenna tubeere bakwatampola, era kitabeera mukwatampola eri abakozi b'otwala. Abasomesa mubeere bakwatampola eri basomesa bannamu mu staff room gye muwangaalira. Abasomesa mubeere bakwatampola eri abayizi be mutwala. Bwe munaaba mwagala obukwatampola buve eno wansi nga bwambuka, tulina kugusiga nga buva waggulu nga bwe bukka, nga bwe tululabye Katonda ng'abujja waggulu n'alyoka abutulagira. Hadithi gye njagala okusembyayo yagamba nti inna Allaha, mazima ddala Katonda waffe omulungi, yuhibbu rifqa, ayagala nnyo obukwatampola. Mu kubanga ayagala nnyo obukwatampola, yagamba Nabbi nti man yuhrimu rifqa, yenna alemererwa okubeera omukwatampola ng'abayizi go bakuba engolo. Somesa bwajja gyali, nze mmaze mu field y'obusomesa ebbanga ddene, naye naliko awantu ng'ekigambo oli agamba atali naluvi mu mutwe, please todiscussinga nange, bwe nkugamba mba nkugambye, tayinza kuba omukwatampola. Lino essomero limaze wano emyaka egisoba 20, naliko wano, ffe tuli baana baako, naliko wano era mmanyi bw'oba wakebedde mu likodizizaawo wano, ne bwe mba namalawo ddakiika 2 era mba nasimalawo. Naye obukwatampola buno bwe twogerako, agambye nti yenna alemererwa obukwatampola, yagamba nti yuhrimu alkhaira kulla, ebirungi byonna tajja kufunako. Amakulu Katonda okuwa obulungi, oteekeddwa okuba nga oli mukwatampola, oteekeddwa okuba nga obukulembeze obukwatampola tubukozesa. N'olwekyo nkakasa nti bannannyini mwitaland muli bantu bakwatampola. Essomero ebbanga lye limaze mu existence liteekeddwa okuba nga obulungi bwe mufunye wano buteekeddwa okuba nga buvudde ku bukwatampola bwe mukozesezza. Nze mbagere naliko wano mulembe gwa mukulu Bosa yali hettika ebiseera ebyo, netubeerawo neneeyongerayo. Naye okuva ku olwo bwe mbaseera bidayinza okuba nga omugenzi Bosa ye yali hettika waawo neyasooka. Bwe kimanga bwe kityo okuva eyo mu myaka gya 9 paka nakati nga weeriri, mwebale kubeera bakwatampola. Mbakubiriza okubeera abantu abalungi ebbanga lyonna. Tutambule mu ddiini yaffe, tutambule mu nsi yaffe, tutambule mu ggwanga lyaffe, tutambule n'abayizi bano be baatuwa nga tusobola okubalungamya ku kituufu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أي كتوند وفمروج نني مواني كاغا وقبو
tukusaba ositule essomero lino olitwale libeere mu masomero agawaggulu. Tukusaba okuuma abakulembeze baalyo bebamu ku bakulembeze ab'okuntikko abasobola okulungamya ate abo be bakulembera. Tukusaba nannyini Katonda owa waggulu okuuma essomero lino nga bw'oligumya emyaka gyonna okuva emabega, okuuma abayizi baalyo babeere bantu balungi nga ne bwe bava wano ne badda ne bagenda gye balaze beewuunya olw'okubanga bantu balungi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. Abasajja Kabaka wa Uganda yakomyewo obulwadde yabadde nga tannaba nnyo era nga Kristo akeera ayikuzuulira. Abakulu Mengo ne basaba abakulembeze b'amadiini bonna kuba nti bawonga Kabaka eri Katonda. Abasiraamu batusabye olunaku olwokutaano kubeera tusalira Ssaabasajja Kabaka. Era oda yazze abamatwale bonna 26 bakusabire Ssaabasajja Kabaka. Kyatukoze bulungi ate 26 twali twalaga okujja mu kifo kino. Ate ne batugamba okusabira Ssaabasajja ate lwani kuleeta entuuba ya Ssaabasajja egenda kutuuka mu gwetwale yagenda ogikulembera. Entuula egenda kuba bwetyo. Genda kusaba amawanga wetwale. أفواههم وكلمنا أيديهم وتشهدهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الأرض الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ألا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الحكيم.
الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله أي الله نفي الأكسر ويبي في غير الواقع وفي غير الواقع في الغانا أي الله تسبو كنديزي ومسلوب واقع وكوليبيا أما نينتي أو وكوليبيا بابين وكوليبيا وكوليبيا أي الله سبحانه وتعالى تسبو كوليزي بيلازا ولكتواني وكوليزي بيلازا ومتيك أكان مساوي أي الله وافو ما leo yaliwa kusaba mmoja wao wao mshukuru kafiri wao ai Allah kusaba udongo sizembera udongo sizabana bafe udongo size bachala bafe udongo sizabachala balongo sizebami babwe udongo sizebibano jafe udongo sizewimuke nabo tukolagana na yao tuteko kisamo kino ishawi talandi okyongere kibeerenga kirimu nga buli ddakiika abaana babeerenga bajja ku ssomero lino ne basomesa abaana babeerenga babitegeera bulungi ate era bayitire waggulu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adhaban dayn wa adhaban qabr wa adhaban faqri warzuqna an-nadhara ila wajhika al-karim. Ai Allah tukusaba tukubirwa nayo abakozi bonna betuli nabo wano tetukolagana balonda obaligisa abadala buli omu ekifo kyayagala Allah subhanahu wa ta'ala omuteeremu omukisaabire nga akifuna obaggirewo abenkwe kubeera okufuzi muzannyo ogujjudde enkwe muzannyo ogujjudde enkokola naye buli ali wano mungu bujjeeko abamukuba enkokola omulongoseza amakuba gaabo okuyitamu ate naye kyabeera afunye kyonna abeere nga ajjukira nti twaliko wano tumusabira naffe atujjukire alfaatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakansala oyimiriddemu katono w'ekitiibwa omugenyi mukulu ow'ettwale yatuuka mu kaseera kano ng'ayamiriziddwa dayirekita w'essomero lino ate nga mukungu wa Ssaabasajja Kabaka mu kitundu kino. In the history of Uganda, Islam was the first religion to appear, welcomed with joy and pleasure, because it was a religion of faith. Islam was adopted by many Baganda people, but because of the distant hand, it circulated and became national to all parts of Uganda. Wow! This makes me proud to be a Muslim.
submission to Allah's will, bringing harm unto us. I'm proud to be a Muslim because of the belief in one Allah. To be sincere, which preacher can be comparable to Allah? And whoever thinks about his presence, shame upon you. Islam teaches justice, compassion and mercy as part of the core values to humanity, has respect for all, regardless of the race, unity and diversity. Oh, what an embrace! Islam, a religion of love and kindness, encouraging good and condemns bad, forgiveness and mercy, are key to success. Let us do good to harvest good. Abange, Obusilamu bunyuma. Obusilamu bunyuma. Naddala nga ogoberedde ennyo yaabwo. Obusilamu bunyuma. Kasita okwata ebbati etaano, zisedduge ezivuga obusiraamu, wamma ojja kweyagala. Sooka otoole shahada, kituufu olangirira nti osiramuze, kituufu olyokola ebintu amakula, kyekyo okuva mu ssuubi paka ku ishaani, embeera oyole byozi, toola zaka, oyamba abanaku, ebyo sawuni, wetuuka osiibe, n'olugendo olutukuvu olw'emaka, mwatu wetuuka ng'ogenda, kasita oba n'obusobozi. Twegendereze nnyo bannakigwanizi abakulembeza obusiraamu, so nga beenyonyeza lyabwe bambalanga abasiraamu eddiba ly'endiga ku lubiri, naye nga nze munda misege akola obutujju muntalabusi yaffe bamukwata mbabba mu kanzu yaffe alinemuka omusajja muntalabusi yaffe n'abamu bafuula abakulembeze nga beerimbika mu busiraamu. Abakumaganya obusiraamu abo temubawa mwaganya. Waliwo olw'entuulane n'esegera oli ava mu busiraamu, kino kagezeko ewalala osanga anafuna ekyamagero laba bwagwa ku bafere akoma bayombesa kuba gwe teweebuuza lwaki jjajja ne jjajjaawa jjajjaawo ng'asalawo nti nno babeere basiraamu. Abasiraamu mwena abaddu ba Allah tunywere ku nnono yaffe ey'obusiraamu, buli kyokola kyonna Allah kulaba alimu embeera oba akolereze. Winterland Primary Kyebando, nze ndi muddu wa Allah atakyukakyuka. Mukadde waffe tusanyusa nnyo okulaba mu kitundu kyaffe naddala Kyebando wano mu Kawempe division. Yenze muzzukulu wa Mbaziira Nannyombe Afuwa Masajja Nasibuka Namasumbi abo. Nsooka okwebaza Allah olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde, kubanga bangi n'olwaliro n'ejjuma y'olwaliro tebagisadde ate basukuli bagisadde. Kale buli ali wano buli ddakiika yonna kitegeeza tuba tulina kwesabira, kuba bangi twasadde nabo sukuli. Badde ntuukaawo nga mpeta waliwo bwe bagambye emmotoka emukubye kasangati n'afiirawo, naye nga mbadde nakwogera naye mu ssaawa nga 3 okuva kati tudde babiri. Mukadde waffe tusanyuse nnyo nga ffe bannakyebando, tuli batuuze b'ekyebando. Kyebando gwe gumu ku muluka omunene okukola Kawempe division. Abatambulira mu by'obukulembeze ebirungi ebitanaba kubaamu nziro, ebitayina abakulemberwa omukulembeze Emmanuel Sserunjoki atayina musaayi mu ngalo. Togola banaffe bakulembera tulwana nnyo tulabe nga tumufaanana. Omuntu tabeera mutuukirivu buli kimu, naye omuntu bw'akolako ebitundu 97 kiba kitegeezwa amaze okutuukirira, kubanga ensonga z'obusiraamu azikwasaganya. Yatuwa n'ekifo tulina okusalira ku ggombolola, era bakansalaza abasiraamu abafunye obudde n'ayitawo alina wagenda n'asalira, ate nga n'abaddiini endala nabo balina we bagenda. Kitegeeza ffenna atukwata bulungi, atukwasaganya. Omulimu ogumpeereddwa gwakwaniriza mugenyi mukulu ne bakama bange mwenna
nze ayimiridde mu maaso gammwe nga nfukamire mutegeere nti nsense gusa okubalabako mu muluka gwaffe. Mwenna tusanyuse nnyo okubalaba. Twese nnyo okulaba nti Ssaabasajja akomyewo Buganda. Chief Card yayanziza essaala yaffe gye mutuwadde ekusabira mwebale nnyo mwebale ddala. Erinnya mbadde siryogedde nze mwami wasula bagenda Kasule Sylvester neddirange ndi muzzukulu wa Kasujja Kisimba. Mukama wange tufunye omukisa okusabira ku Ssaabataka Omulangira Ssaabasajja Kabaka owaffe Ronald Muwenda Mutebi. Ekyo nno kya ttendo taata. Naye ekibuuzo ddala omuntu oyo asaanye okusabirwa, ekyokuddamu kiri nti ye asaanidde okusabirwa. Era mukama wange Supreme District Kadhi nzikiriza nkutegeeze okugamba nti Omulangira eryo erinnya lyava mu kikolwa abalangira okubayita abalangira, kyava mu mirimu emirungi abalangira gye baakolanga. Gamba nga bw'oba ng'ovudde ewammwe ewala, wano waliwo abantu abaava ewala ennyo naye nga ab'ennamasumbi weebale nnyo. Bw'otuuka eno ewaffe ewali ebittafutafu n'oyagala ne banno baveeyo ennamasumbi bajjeko eno, ekikolwa ekyo ng'obajja ennamasumbi obaleeta eno kyekikolwa ekya okulangira, ng'olangira abalala emiguwa. Obajje mu mbeera embi obaleete mu mbeera ennungi. Abalangira we baava bayitibwe abalangira, tekyagwa bugwi era ne baagalwa nnyo. Mukama wange tulabanga bannyinaabwe babayita abambejja, kyava mu kuwembejja. Ate bali baganda baffe abeeri e Bunyolo ne babayita ababiito, nga kiva mu kubiitibwa. Ani ayinza okubiita oyo atasaanidde kubiita? Ani ayinza okuwaana oyo atasaanidde kuwaana? Nabwe kityo abalangira linnya balijja mu mirimu emirungi. Oyo akola emirimu emirungi temwagala abeere waasobola okusigala ng'atukolera egyo emirimu emirungi? Ani atamanyi Ssaabasajja Kabaka bw'atuyambye mu kuyitimula ebyenjigiriza, nga takomye kuteekawo buteesi masomero wabula n'okuwa basalizi abayinike abatalina busobozi ne basobola okusoma. Laba bwakoze omulimu omunene mu byobulamu, n'atukunga tulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya ne siriimu waakwo. Endwadde ez'enjawulo zalwanyisizza. Laba olutalo lwe mu kulwanyisa obwavu. Mwe temulaba nti emirimu egyo mirungi gya Bwakatonda? Temulaba nti omuntu oyo asaanye tusigale naye? Nabwekityo Mukama wange olw'ebirungi enkokoolo n'obukulembeze obulungi obwa Ssaabasajja Kabaka, amazima ddala omulimu guno gwe tukoze, mbakubanga njogera lunyaanyimbe nandigambye nti omulimu oguli nnobo, mulimu gwa kitiibwa era nga gusaanidde. Nsaba mungwakkirize omulimu guno gwe tukoze, nsaba mungwakkirize edduwa yaffe. Mukama wange mu kiseera kino nzikiriza neeyanjule, yenze musajjawo Luyimbaasi Elias Nalukoola. Mukama wange nze siri muntu wa bulijjo, nze ndi mukungu wa Ssaabasajja Kabaka, ntuula ku lukiiko olufuzi olwa Bokadevu. Gy'oli ekyo tekimala taata, yenze Ssekamwa w'abakulida abasiraamu mu Uganda eno yonna. Ate nno Mukama wange Democratic Party yanjazikako ku buyinza era nkyabulina. Yenze Ssaabawolereza w'ekibiina kya Democratic Party mu Uganda yonna, n'entebe ez'entwalayo Mukama wange. Lwakuba nnaku ezo Nobert Mao yatukola ekikolobero, tukyagezaako mulwanyisa, yatwala ekibiina kyaffe w'omusajja ow'enkofiira, naye nja kumala akite.
Taata nsabise nnyo okulabako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakulono twebaza Sebo District Card okubanga nakulwaniro naawe otukulembeddemu mu juma ya leero wamu n'okusabira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Twebaza Owetwale n'olukiiko lwonna. Twebaza Oweekitiibwa Mituba etaano ate naye awumye omutwe mu nteekateeka zino. Twebaza our Winterland, Honourable Councillors n'abayizi bonna abali wano olwaleero. Erinnya nze Nakyobe Sylvia, nze nno nze Minisita atwala ekikula ky'abantu ebyobulamu wamu n'ebyenjigiriza mu Kaibe Division Urban Council. Obubaka bangambye obwa His Worship Dr. Mario Ssebujojo Weddembe. Sabo Kabange Deputy Mayor nawe wandiza mu ngeri y'enjawulo. Oweekitiibwa Mayor abadde wakubeera naffe wano era waali mu mutima kifaananyi Deputy waali naye neyeebaza omulimu gukolebwa obusiraamu n'abeebaza byonna bye mukola ate mu ngeri y'enjawulo abeebazizza nnyo kuba awulira mulambudde amasomero ne mulaba biki ebiriyo amalwaliro n'emirimu gyonna gye mukolera obuyisiraamu. N'abeebaza era n'akakasa nti byonna ebyetaagibwa mu ddiini ey'ekisiraamu byonna nga mumwetaaza okuwagira waali mu mutima era mweteefuteefu okulwana nammwe okulaba nga tutumbula obusiraamu mu divisioni yaffe eno. N'olw'ebigambo ebyo era n'asaba okwongera okusabira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era n'asaba abo bonna abalina ebyogerwa ebikikirike mu mitimbagano egy'enjawulo mu mbeera ya Ssaabasajja. N'asaba nti ng'Omulangira George bwe yasoma mu ekiwandiiko okuva muri Olulangira, ebimu tubireke ne Ssaabasajja tumulekere obulamu bwe obuli private abeere ng'asobola okujjanjabibwa ate era atereere. Nayongera okwebaza Obwakabaka bwa Buganda n'Oweekitiibwa Mituba etaano bwakulembera naye ku mutendera ogwo ogwa Kaibe Division. Twebale enkolagana era nakakasa nti ekizimbe kiri nga kiwedde kyetugenda okugulawo essaawa yonna ofiisi y'Obwakabaka bwa Buganda mweteefuteefu girwanirira omu ne bakansalazi okulaba ebirawo. N'olw'ebigambo ebyo nyongera okwebaza Oweekitiibwa District Card era nga nyongera okukwebaza okubeera kwetabeera na buli kimu wamu n'abetwale n'enyongera okwenyanjulira. Nze Nakyobe Sylvia era nga nze Bwakabaka bwa Buganda ku lukiiko lwa Mituba etaano, nze omumyuka w'omukubiza w'olukiiko lwa Buganda Kaibe Division Mituba etaano. Era ssebo nga bwe nabakyaza eri ewange ne munsabira edduwa okwongera okweyongerayo ku mutendera omulala. Taata oli wano n'Owetwale n'abakulembeze bonna ne bamasheeka ssebo nzijanga Lord Councillor LC5 mu Kawempe. Nsaba edduwa okusomoza kungi, nsaba obuwagizi bwo, sijja kubaswaza, nja kulwanira obusiraamu ne bannakawempe bonna. Katonda ggulu ddene eyatonda eggulu n'ensi n'oyawula ennyanja ku lukalu, naye wakati mu kubangawo ensi eno obwaguuga bwagitemaatemamu ensi entonotono. Mu nsi entonotono ezo mwe mwagira eggwanga Buganda, wabula n'okiraba nti awali abantu abangi weetaagawo omukulembeze mu kiswa kya Buganda.